Excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Karule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Ya folwalero erilizinze road map eri banna kibiina okutandika okulonda obukiiko bwaffe okuva ku byalo paka ku district etandika ng'ennaku z'omwezi 6 naye twagala okusaba bannayuganda nti kibiina kyaffe kibiina kya mpisa, kibiina ekifaayo nnyo ku nnono n'obulombolombo bw'abaddugavu. Twagala okusaba naddala olwaleero nga tufunye Constitutional Court ruling eyimirizaawo etteeka ly'ebisiyaga, kuba tubadde tufunye okutegeezebwa nti abasiyazi baagala kwerimbika mu kulonda kwaffe babeere nga bakwonoona, babeere nga batusiiga erinnya ebbi. Twagala okusaba bannayuganda gye muli yonna nti abasiyazi buli gwe mumanyi mutuyambe mubagambe n'abasiyazi twagala obbawooninga titemwetaba mu kulonda kwaffe. Ekibiina kyaffe si ky'abasiyazi, kibiina kyaffe kya mpisa, era abantu abeekuusa ku bisiyaga n'abali sympathetic just eri abasiyazi tubasaba tematono timeline oba ebbanga eryali liteekwa okutegeka okukyusa obukulembeze lyafuna buli muntu kyamanyi si kyakutondawo. COVID pandemic yagwawo mu 2020 paka 2021 awo nga tiwaliwo busobozi bw'abantu kukuŋŋaana. Ekyo kimu ku lw'okubeera constitution gye njogerako ekiprovidinga kisobola kubeera highlighted by a legal personnel, buli asoma nga amateeka agagoberera properly. Wabaddewo okwanyaganya ensonga eyo ku bali mu bukulembeze kuba be basakira ekibiina emikwano egiteekwa tuwa finances. Andi bw'oba badde mu ggwanga lino ebibiina naddala ebiri ku opposition byafunako omuzira kisa n'abirera for some time. That is iPod, interparty for dialogue. Then kyajja all of a sudden ne wajjawo embeera erabise nti basobodde kugenda mu maaso. Abo be babigonzanga omugugu ogw'okulabika nti batukwatirako buli lwe tuba tulina omulimo bwe guti. Buli abadde agoberera nga memba atayagala kuteekawo bukuubagano. Bino byonna ebyogerwako bibadde bimiitinga constitution nga bwetugamba. NDC yatuula n'ekola extension ng'esinziirira ku mandate yaayo egiweebwa constitution. Extension eno kyova olaba nti nno eri esemberedde okuggwako. Sitwagala nnyo oggwa mu katego kakuba nti constitution eyaffe gye twewandiikira ate kati tugirinnyirira. N'olwekyo oyo yenna ali eyo bw'aba yakutuusizaako eddoboozi tiwaliwo ekkobaano oba eritayagala kukyusa bukulembeze, ekyo si kituufu n'akamu. Okijje mu kamwa ka chairman akulira ebyokulonda.